Beyond the newsroom, where untold story is revealed. No mwana bamuyise yakawero tusobola kumanya ekedde okufudde embaye enkyalunako olwaleero oba oliawo tugambe nti ebadde yakimpowooza sinakindi ya mukisa eri Hajji Ali oluvannyuma lw'okugenda mu maaso n'okubeera nga olwaleero alabiseeko mu kkooti enkulu mu kibuga Kampala wane nno munnaye bwebagendedde mu maaso n'okubeera nga omulamuzi wa kkooti eno alagira abalooya be okubeera nga basubmitinga empapula za bbeero mu buwandiike nga so si kwogera bwogezi mu bigambo okusinziira kwabo ababadde ku ludda oluwaabi ng'okuli Hajati Zuula talina kigambo na kimu kyanyeze olwaleero n'abamawulire abeewaze ate ng'ab'oluuyi olwa Hajji okuli omukyala Nakangobe Fullfigure kwoteeka omubaka Hon Nsereko ngono ye lawyer aliko byagenze maaso n'okubeera nga ayogera owulira omusango we gutuuse Hajji omusango yandigutabuva ate Hajati n'akomekereza nga ayingidde ekkomera. Njagala owulirize ebigambo bino ebya Hon Nsereko lawyer akulembeddemu omusango guno. Nkusaba n'obwombeefu obw'ekika ekyawaggulu video soko gimpereka like etambulire ddala ate mu ngeri y'emu gwe yakatwegatako nkusaba soko subscribing otwegateko bulungi mu butongole. Kankwe video eno olabe embeera nga bweyimiridde ku kooti. Maliriza bata because abantu abasinga ate balowooza Hajji yazefuna bail olunaku olwaleero. Yazze ku applyingira bail. Ekkooti eno engeri gyekola omulamuzi nga bw'agambye muteekamu mu buwandiike ne bali ne baddamu mu buwandiike ze bayita written submission. Kuba the opposite of that is making oral submission by speaking. Omulamuzi n'asalirawo awo oba n'abawa ne date. Ne kati wano agambye muteekemu submissions mu buwandiike ne bali ne baddamu enjuyi zonna zakkaanyiza ku kino. Si kyammwe mwekka. Nedda twakkaanyiza ne state. Eyokubanga erokola ku budde. Okay. So ate abantu abagamba nti omusango guba guyina emyezi 6 okubanga tegunnajja wano. Tebamanyi. Okay. Tebamanyi. Saagala kubasumbuwa nti kubanga gogamba eri hearing baba wa window ya myezi 6. Okay. Kati basooke bayige bino. So ayina right ku bail. Oh, of course. Era tetwandibadde wano. Era teyandikuwadde na lunaku omulamuzi. Mwezirimu affidavit y'omukulu. Of course mukimanyi grounds za bail zimanyikiddwa ti omuntu alina permanent place of abode w'abeera alina substantive sureties tajja kwenyigira mu kutaataaganya bujulizi nezo ezigwa mu koweri ali mu advanced age n'ebirala. So ebadde process olwaleero wanje leero tubadde tutandika process ya bail. Yes, absolutely. Okay. Babanyonyole kukintu kuba Munnayuganda ali yagamba nti baatugamba kudda nasatu. Ono babanyonyolwa nsonga kintu omuntu abane banamateeka abamanyi kye bakola bakola kibaita production warrant. Omuntu n'aleetebwa kati abantu abasinga badde surprised okulaba nti balaba ki akomyoleera okuyayimirira we yali avaayo n'agamba tugenda kuteekamu okusaba mu high court because guno musango guwulira high court si court nto ne 13 tujja kuddayo eri naye tewali kigenda kubeera nnyo kyamaanyi because omusango wa high court. So omuntu ale yalaba naddala batamanyi mateeka yayina endowooza ayina empulira ye. Ebuvanjuba ne bugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 4453 68 ne noti 744 26 41 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Chili because we're following like analog. Okay. So twayanziza nnyo Honorable. Hajji
Ali agenze maaso n'okubeera ng'alabikako mu kkooti n'alabibwa ng'agenda mu maaso n'okubeera ng'ayungula ezziga ate nga kkooti bw'egenda mu maaso babadde bamuteekako empingu n'atulika n'akaaba amaziga wali eri mu kkooti ensukkulumu mu kibuga Kampala. Kansooke nkuwe katambi kano katini nnyo kali emotional ate nkuwe ebigambo bino bikulu nnyo ate olabe lutalo ki olubadde ku kkooti. Abaganda balina enjogera egamba nti yakwagaliza ekkomera aba akwagaliza ntana. Ekyamazima amatuufu bw'otunuulira bbaawo taata w'abaana bo ng'agenda mu maaso n'okubeera nga atulukuka amaziga nga gwe kimutuusizzaako kale we kiba kikolimo oba naawe okitadde ku baana bo. Ate era mu ngeri y'emu bw'aba nga omwami oyo yakola ekikolwa ekigenda mu maaso n'okubeera nga kimusibibwako oba nga kimwogerwako ate era kibeera kya buswavu. Naye baganda bange tubeerengamuko ensa kw'oteeka n'okubeera n'ak'obuntu n'empisa. Nzikiriza nkuwe vidiyo eno naawe oyinza oyungula ezziga. Zino sente nangamba bwe zitamala n'ezo sente mama fiina nangamba zonna sente bwe baagalira beyiro oba sente mmeka oba mmeka ensonga lwaki nzibalaga babadde asinsika beyiro n'ebyapa n'abimpa mama fiina omusango gwe ntosobola kugamba nti baagula ono bo baagula ono kubanga gubaweerera eggwanga ddamba abantu bangi abali mu musango guno abagala okusibaga obwerufu. Kyenkubira gavumenti omulanga kiri kimu nti tusabe nnyo abaami bafune obwenkanya. Abaami bangi bali mu makomera naye nga tebalina misango. Abalala gye bali abalina emisango tukkiriziganye. Naye tosobola kugamba nti ono baamuguze ono baamuwadde ssente ogula n'olekanga ogule tivi ki oleke tivi ki. N'olwekyo omuntu waddembe okusigala ku sayidi ye kasita afuna amazima n'obwerufu. Hajji naye alina maama era maama we waali wano n'omulaba yafuna nesitoka naye muntu ng'abantu abalala. Nze sirina buzibu n'amuganda wange Nalongo kubanga ne kamera ze namagye amutandika okwogera naye okumpaliza kyekisinga n'okunnakira. Nze sirimba mbeera ku mazima mbeera ku bwerufu ate ekintu nkyogera nga bwe kirina okubeera ekitali kyange sikyewaniramu. Nali bagandi nti sente zange n'ebyapa bya mama fiigo alitudde wali mufeyawe hotel. Fullfigure wasinziridde n'ayanukula kwoteeka Semo official n'amutegeeza nga bwe yagenze mu maaso n'okubeera ng'agamba nti abatasoma bakola ki mu musango guno byonna bye bakola babikola lwa butasoma na butamanya. Ono n'amwambalidde n'amugamba Semo ntambuliddemu ebbanga eriwera naye mbadde nkusaba onneesonyiwe. Ebigambo bya musajja mukulu by'omukazi ono Fullfigure Nakangobi Jennifer presidential advisor bebino nno nga awalampye musajja mukulu Simon Kawalaata. Simon njagala okuweereza message eno. Simon bw'oba olina yakulimba nti buli eyasoma ye mugezi please. Ate Simon yakukoze. Listen my brother. Abatasoma njagala obategeeza si buli yasoma nti yategeera si buli yasoma nti ye mugezi. Yawula wisdom ku knowledge. Ebigambo ebikulaminga ebisome bye bakusomesa n'amagezi bw'azaalibwa nago ng'omuntu. Nayonka mukyala saayonka mabeere ga mbuzi ge muyonkera mu botulo. Njagala oyawula okusoma n'okutegeera byanjawulo. Kyova olaba nti bwe tugenda ku akawunti oyimira wenyimiridde. Nsuubira mbeera mu kigagga mbeera mu kizungu emakindi obeera mu kisambira mafiina gye yakuzimbira. N'ate nze nazimba kalina makindi mu kigagga ne mu kizungu yonna gyembeera. Vuga BMW Mercedes Benz open left two eyes. Ovuga motoka ki? No. Ovuga motoka ki owa oluzungu olungi? Yatandika keesi eno nga tetukyamulamu pikica. Yatandika keesi sikyamukyukako kubanga tulina obuzibu ne bayitubers. And let me be loud and clear. Ebiseera ebisinga bayituba tebafaayo nnyo kunoonyereza. Ebyo nno olubitadde ku mabbali Fullfigure agenze maaso okubeera ng'ayogera nti teriyo muntu agenda mu maaso nakubeera ng'amugaana kubanga agoberera musango guno oba oliawo nakugulondoola era
ayina moral authority yonna emukkiriza okulondoola omusango guno nga munnayuganda ali concerned kubanga eri state versus Hajji state ya gavumenti be bantu n'ebirala ebiringa ebyo mu byonna mulekera obuuza ono yajata musango nga wagujja mu bwengulimu nga gwayogera musango guno nange bwengogerako nga gwali ku side gyoyagala nange wendi kujenjagala gyendaba nti eno yentuufu naawe olina eyiyo gyogamba nti eno yentuufu fena tuli mu kooti tulabe ononsinga it's okay bwonna kusinga which is okay ate era zino mpaka mmere yakatogo nze ndi menu amwe menu bonyingira nga nkuyingira bonjo kyanga nkokyo ndiako kyolyako bondyako ebijanjala ng'okuba empeeyi ng'ozimba olubuto ndi menu amwe full figure full package amasannyalaze nina gali 3 phase mwe mwina ga power bank I'm ready to war because I'm a watcher. I know what I'm fighting my life. Yes. One ready is army. Nze binuma nno bitono. Wano ndaba wa women MP. Where is men is MP? Yes. Omubaka w'abasajja yaliwa. Mu parliament namba. Ndabe ebitongole bingi nnyo by'eddembe. Beyond the newsroom gwe mukutukoli nze Deni yakutusaako ensonga nga zino. Mbagaliza bisinga naddala full video ya Hajji ne Hajjati n'ensonga nga wezibadde ku kooti tugenda kubeera nga tukomawo akawungeezi k'olunaku olwaleero ne MC Mayor atagende maaso n'okubeera nga alututottolera oba oliawo bwe tunaaba tufisiza akadde tufuneyo ku mubaka Hon Nsereko akuume atakuumira mpeera mbagaliza bye munjagaliza banywanyi mbatadde. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.